kituufu bagenze nga bazira. Program emunyo kumacha amanya nze Muhammad Wamala tutuse olunaku olwaliro tuba tutunulira ensonga nyingi nnyo nga tusooka okutunzaako mu byabaddewo olunaku olwaluyise oba ekiro ekyajjo n'olunaku lwonna okutwaliza awamu ensonga eziba zikoze amawulire naye ng'era ekirwadde ekya coronavirus kyo kikyagenda mu maaso okubanga kyegiriisa mu nsi ezisinga obungi. Almost Uganda yokka bw'oba ogerageranyezaamu ensi ebadde ekyannaba kufiirwa muntu n'omu naye nga emiwendo giganize girinnyalinyamuku. Wetwogera Uganda erina abantu 657 naye ng'emikisa omulungi oba ekirungi ennyo ate abawona beeyongedde emiwendo gyeyongedde katuli mu bantu 118 agaba mawulire malungi nti okusinziira gye tutandikira n'okutuuka olwaliro ate ensonga tugenda zirabaawo mu maaso n'omukulu kyayongedde okubanga agenda mu maaso okubanga azoogerako. Kwasa omwana w'omwami akulamuseeko ate tubeere nga tutandika n'ensonga zaffe tulina olunaku olwaleero. Okay, neyanzege omulabi omulungi wa Soul TV nange njagala okulamusa akamakya leero wasilotya sebo wasilotya nnyabo mukama yeebazibwa akuumye nze naawe erudde eyo oteekwa okumwebaza. Abaganda tugamba nti webali amala ki ebintu. Nze mwana w'omwami omwana w'omwami tugenda kutandikira ku nsonga y'omukulembeze w'eggwanga olunaku olwajjo. Tutandikira ku kirwadde ekyo ekya coronavirus oba ekya COVID-19 ekireetebwa akawuka ako aka coronavirus. President yalabudde yabadde mukamba olunaku olwajjo n'agamba nti bannayuganda balina complacency eyo. Complacency kwe kutwala ekintu nga bw'oyagala. Kiyinza okuba nga si kituufu naye gwe ng'okitwala nti kyekituufu ekiteekeddwa okuba nga kikolebwa nti yagala tagenda kwegayirira munnayuganda n'omu butafa. Oluvannyuma yabeegayiridde yabeegayiriddemu kuno yagambye kamale nga beegayirirako tagenda kubeegayirira butafa. Tugenda kulaba emboozi eyo nanga yabadde olunaku olwajjo mu kujaguza olunaku olw'abazira wali mu maka g'obwa President Entebbe. Tulengere emboozi omukulu ebigambo byayogedde byabadde bikaawo nnyo yabogoledde abantu bangi nnyo olunaku olwajjo era wabadde omulaba nti visibly yabadde ng'omulabira ddala nti akyusizaamukko nga mukaawo naga agenda kubanga amementula buli muntu yenna eyekise mu kkubo eryokulabika nti Uganda ekulaakulana. Katulengere emboozi eyo olunaku olwajjo na biki ebyabadde Entebbe nga bajjukira abazira b'eggwanga. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yeewuunyizza abalindiridde Uganda okufiisa omulwadde wa coronavirus balyoke basse ebibakuutirwa mu nkola. Asinzidde mu State House Entebbe mu kukuza olunaku lw'abazira olukuzibwa bulinga 9 June n'annyikiza obukulu bw'okuba abawulize nti ye ogugwa agukoze naye abajeemu be batambuza coronavirus kaakano. From the 21st of March, I have all the figures here when we had the first case. And we advised you. We said, you people, we don't have treatment now. We don't have vaccine, okugema. We don't have a direct treatment, but we can avoid. We can avoid. In Uganda, we have a proverb. Nantaburirwa yasabalana wa bumba. Omukulembeze w'eggwanga agamba abakugu baateekateeka ebitanda by'abantu 9 nti naye kino kyewalika era abasawo we bali okutaasa. But when I pass through the town there, people are not bothered. They are not bothered. They say after all nobody has died, so they are not bothered. So if you are looking for somebody to die, you will get him. And when you start dying, you don't say Museveni did not tell us. Yeah. There's nothing we have not told you. Tetulina kubegayirira to beg you, please don't die, please don't die, please don't die. No. We have told you exactly what the science says about this virus and how we can avoid it. Now it is as if it is the work of the police to be the ones to save you from dying. Why should it be the police? It should be yourself. Mwami Museveni awadde ensonga 3 ezikola omuzira omuli okwewaayo na lwaki akola kyakola. On this day I would want to really invite Ugandans to remember what these people did, what our people did. To be a hero involved really 2 things or 3. Number 1, to have a cause. Number 2,
to be dedicated to the cause. Number 3, obuwulize, obedience, discipline, let's call it discipline. Obuli bw'enguzi obukotogedde emirimu mu makolero wano agamba nti ke kaseera bakolebweko anti beeremye okukyusa. That all other things are moving well, but the problem is Kasinje and his group. Because when a village thief steals the cow which they have got from Operation Wealth Creation, or they have got from their casino, nothing is done about it. So people are going to, Banyangwano call it Okchwekenteje. When you, Okchwekenteje is when people discourage you and you give up. You sit down. Because whatever you do is undermined by the thieves. So why should this happen? Abazirwanako abakwasizza poliisi okukola ku bibasoomooza omuli okubabbako ebisolo, eddagala effu n'ebirala. Kasinje, now you talk to those people. I am a free mediator between you and Sedunga. Ask him, these veterans, what do they want? What they want is that Omubi, a thief, if he's caught, he should not get out of jail with police bond, with bail. If we need to change the registration, you bring it up. Emikolo gy'olunaku lw'abazira gibadde gyakuba lya ntonde naye gikuziddwa mu kimpowooze nga gikomekerezeddwa n'okusiima emirimu gy'omugenzi Major General Kasirye Gwanga avudde mu bulamu bw'ensi eno olunaku olwaleero. So I congratulate all the veterans. I think before we end, let's stand for 1 minute of silence for Major General Kasirye Gwanga, who died this morning. Bya kitongole ky'amawulire Salt TV Omunnyo. Mwana w'omwami, Yes, omukulu omulengedde tagenda kwegayira muntu n'omu butafa. Kuba gwe masiki bw'oba ojambalira bakuuma ddembe oli wa ddembe okufa. President ebigambo bye ndowooza bannayuganda bandi bitutte seriously. Bannayuganda ekyo ekigambo kyagambye mbu olw'okuba tetunalaba afa. Wano tewali yafudde, tewali iki. Tewali corona. Preventive measures have been put in place. Why should you die? Okiraba? Singa tewaliwo preventive measures wandigambye nti sha nga bulijjo twegajjanga naye tewali yafudde. Naye gavumenti egezezzaako okukola buli kintu kyonna. Kati wano mu Uganda tulina bakamanyiro. Twabe anti complacency eyo. Ebyo twabimanyira bwekito bwe kibeera twedibagana nagalaale bwetyo. Twetwala nti bwekito ebintu tetubitwala nti biri serious. Omuntu amala kugenda magombe nakola ki nategeera. I'm ever saying it nti corona kesi ye teyawukana nnyo na yaki ya siriimu. Siriimu nga yakajja wano abantu bagenda ne bagamba nti abasuubuzi ba Uganda bagenda Tanzania ne babba ebintu ne batasasula baziba ne babaloga abaziba ne baloga lwekuba abantu bakunkumuka ne bakozimba ki kati abavubuka erudde eyo ne balyoka bakyekola. Zisigenda Tanzania kubba bintu wamatowa serwali kati tewakyali n'ogwo n'omu. Kati ne bano bwe badde bagamba nti sigendangako bweru, sitambulangako okugenda bweru. Sinalaba afa wano, tebyafudde. Sinalaba gwe bw'osookayo kibaaki. Anti awo ojja okutegeera nti gye kiri olwo. Kubanga abo bonna abagamba nti tetunaba keesi n'emu. Nze ndaba scenario singa ekintu kino Katonda takikwata tetwongera kusaba kukikendeezaako. Omanyi nantabuulirirwa omulabidde bulungi. Yadde bagamba nti President gundi yafudde cardiac arrest, it may be so. Naye President Nkurunziza have got hope nti yafudde corona. N'omukyala ye. Kubanga omukyala bamuddusa bwe babadde basula bombi mu kisitanda kimu. Ye bamuddusa ali mu Aga Khan hospital na guno gujja tawona. Tatereranga. Yes. Kati ono gentleman ye yagenda mu bululu.
awo na campaign bakuba akaseera campaign yes. ye owulira kati ekirwadde kiteekwa okuba naye kyamukola ki kyamukwata atombiringa munafu agenza azanye volleyball ngera bagamba nti oyinza okubeera symptomatic naye munda mu mubiri gwo internal organ kyongera okukola ki okukosa kyagenda okuyingiramu bo teboogera nti ekintu kyamukoze eki naye ye ate yalina akalandira b'ensika esobola okusongako nti mukyala we naguno gujwa akyaganidde Kenya mu ddwaliro nga korona amukola ki amubala embiriizi siba kuyita kuluma okwo era nabo baleeta kiri pulezidenti kyagambye nantabuulirirwa asaabala obwaki obwebbumba gundi Nkurunziza ateekwa okuba yafudde korona ate nga kyakoze bubi nno kuba nti yandibadde kati ndowooza musajja mukulu ate munne nnyo owa Tanzania ndowooza ayinza okulabira ku ekyo kuba yagambye nti kati ekirwadde tukitadde mu ggwanga tekikyalimu mu ggwanga erya Tanzania era kati bali mu kucakala badigida yagambye Tanzania declared free of coronavirus kati temukyali kirwadde kyonna kyonna n'abaana abadde basigadde mu malwaliro bonna baasiibuddwa ate bw'otunulira okwogera kwa pulezidenti okwo nze nina ekintu kye omanyi you can read between the lines nalabye nga balinga abasuubira obulwadde buno okukola obubi eggwanga lino kubanga bwe baba bategeka ebitanda n'agamba nti ne Namboole bamutegese tutegese bulungi n'abazisi batandise obatraininga kati olaba nti minisita yakulaga nti abazisi babategeka bulungi kati mu kaseera kano tewakyali kyakuzza mabega tetukyasobola kuddayo mu lockdown ensi yonna egenda kubanga yeetaggula tugende kati abantu basaabye dda abasaabye kati tekyo wakyali kyakkola kaakati bo kye balina okutegeka ntaana nabakugu bagenda kuziika kubanga kaakati bamaze okutegulula mukoka kizibu omukola ki okumutemera omikutu nti ate tumuzibikire kaakati bagambye kati tukole ki twongere kubanga omuntu bwagamba nti agende ategese Namboole wakiri nno wandigambye nti eddwaliro lyegindi tulikozeeko neryegindi naye you are expecting massive infections exactly nti numbers zigenda surge egenda kubanga ya waggulu nnyo emiwendo giyinza okubalemerera okuteeka mu malwaliro kuba kati olaba tebannaba kuwera nnyo naye already amalwaliro 15 agakola ku balwadde bano already gayina gaatuuka mu muna excess anti kasita abajjanjaba bajjula kati abantu gye biggwera nga balira kubeera awo ku lubalaza definitely they will die kubanga ekibadde kyanguya abantu okuwona nti enamba zibadde ntono nga basobola obaketalinga yes. Kati singa omusawo omu abeera ajjanjaba abantu 5 kitegeeza tajja kuwa budde bumala nti fatigue naye jajja okufuna nga ajjanjaba abantu bano 5 oli abadde asobola okuyalinga ku omu najja n'akukeberako ku makya n'akeberako mu makkati awo n'akeberako akawungeezi n'ekiro emiwendo singa ginaalinnya bayinza okulemererwa okukola ki okubaketalingira nti kitegeeza nabo fatigue ejja kuba y'amaanyi nabo bajja kukola ensobi mu mbeera eyo naba ati bongere okusiiga abalwadde ndowooza pulezidenti this time round ebigambo bye yabadde tabirumyemu yabadde atulabula to be very careful we should stop being complacent ebintu okubitwala nti kyekya bulijjo naye nga ate kikyamu why should somebody ask nti wano nga sinalaba mulambo lwaki ogwagala nga ate okwegema kusinga okukola ki okuwonya ndaba scenario nti omuntu ozzemu ekampala ne bakugamba nti neighbor yafudde yabadde awo ono bamuddusizza ali bubi nnyo ono abadde bwati ndowooza abantu kibalinda okulaba nti ekyo bwe kinaba kituuseemu wezza wekka ewaka n'otereera baga nti ono agenze ono abadde wano akutuse ono bamututte mu ambulance kakati awo bannaganda ndowooza balaba kibalinde okutuukako akaseera akakanyambere gebwe katyo tetutandisabye naye ng'ate ekintu kyangu nnyo bwe tuba tugenda emaaso negali amawanga agawezezza abantu emitwalo 10 nga bafunga Amerika era basooka kubeera na namba bwezityo nga tewali yafudde eventually ne batandika okukola ki okutuka ne batuuka mu mitwalo 2 3 4 5 kati 11 naye nga batandikiriza mpolampola omu ne bwabeera omu ati abeera w'amaanyi tulengera eggwanga erya Rwanda nti bafiirwa 2 ebintu byonna ne babisiba nga baali bategeka okutaggulula buli kimu baali fatalities 2 zokka
ne zizzaayo embeera yonna nga bwe yali buli kimu ne kiddayo bali bateekateeka okugula eya Uganda kaakati tekyasoboka kuddayo tetulyasobola kudda mu ngalo tulina kuta wabula kyennalabye nti kyatagenda kuta bakiyita masomero kwatandisa omukubira n'obusimu nti omwaka gufe ogwo gufudde amasomero ayinza obutakola ki obutagata mangu obutagata kubanga ekitayagala kibeera nakyo kimulumirize nti ate yazza abaana mu masomero kaakati baabali batandise okulwalirayo ekyo ayinza okitya ennyo naye mwe basajja bakulu abaganya abawalaziza empaka okay if you are looking for somebody to die you will die ndowooza president bulijjo abadde ngaayogera nga alaga okutya kwekirwadde abadde ngaayogera nga somba mood eyo nti ayogera nga kimukwatako kati yaganye ndowooza ekintu kiyinza okutuuka mu maaso ne kigaana sikyasobola kuzza abantu bano waka waabwe naye kati buli mwaka kyayagala tekinaba kumuva mu ngalo pase kuba gino emiwendo gikyali mitono nnyo boogerageranya n'abantu abakebeddwa batono obugamba nti 657 nga tukebedde abasoba mu 4,000+ kiba kikyali kitono nnyo cumulatively enamba ebeera ekyali wansiko nga n'abawonye besobodde okujjanjaba beeyongera buli lukya naye ndowooza kati kiri eri buli munnayuganda ye omupiira guli mu ngalo zo olunaku olwala agenda tandika okugaba masiki eza gavumenti zigenda kutandika okutambula naddala mu disitulikiti ezo ezirimu akanyamberegeeza booda naye kati eriyo abaasirika ne balinda masiki ya gavumenti esooke batuukeko obutuusi balyoke beerwaneko nze ate ekisinga okumalamu pulaani kwe kubeera nti omuntu alina masiki ne batandika okwogera ne munne buli omu masiki n'agissa wano kati faida gani obanga atayambo obanga era asigaliddewo nga talina kyataddeko keeka akagamba nti masiki ngiteerako balala security gwe ngiteerako bwe mpita ku road blocker nga njijjako nga njiteeka mu nsawo bwe ntuuka we bali bwe mbalengera nga bali wali nga njikwakkulayo nga njiteekako oyambalira musawo oyambalira babyakwerinda oyambalira Museveni kati awo obeera nga atalina kyokoze mu mbeera eyo bwetu bwegati wano road block eriruddawa n'oyiwako ndowooza tuteekwa okubeera abeegendereza bannayuganda bateekeddwa okuba nti omukulu obusungu bumuliko ayita mu kibuga abalengera abalaba bw'abakkirira ng'alengera buli omu akola bibye kuba kati namba zo zayingiridde ekibuga tekikyasobola kudda mabega tewakyali kwewa amabanga kibuga kizibu nnyo kyafunze naye ng'ate tuteekeddwa ndowooza wakirita mu kafunda ako naye ng'otaddeko akakookolo ako kajja bbaako engeri gye kakutaasaamu ekirwadde ekya coronavirus anyhow yembeera eyo eyatambudde olunaku olwajjo pulezidenti okwogera kwe twakulengedde bulungi era twalayo buli kimu kye yagenze mu maaso kubanga yayogedde ku parasites yabagaye bano bagende mu helu kyeki ye geyeena abasindise mu geyeena yaku nsi abalinze nakufa si yakunsi eyeri gye tugenda okusisinga if you can't live peacefully here you go to hell otambulirewo nga bukyali pulezidenti yadde mukaawu nnyo muntami mubadu kurukusi baani yabadde mukaawu naye ebigambo tabyogedde leeti nga twawuloma dda naye bulijjo era abyogera bwe bityo luno yabadde ate mukaawu yasinzeeko bulijjo nalinga eyalidde kabanga akabanga okamanyi sikamanyi kabeera kakamulali kamazzi kakaawa kazibu nnyo kubanga kati yabadde ate bulijjo byayogera tujja kulwanyisa enguzi ebyo ate sibye byabaddeko leero yabadde mukaawu ddala era singa n'atambulira ku eyo levo n'akikolera omwaka gumu ajja kuba agimazeewo wano twatambulira enguzi wano omwaka oguwedde nze mbadde nsubira tunaagenda okutuuka wano nga tewakyali muntu n'omu yabuze kumenya mannya g'abantu mu kwogeraawo ng'alabika abamanyidde eddala bulungi twatuse ku nsonga y'eddagala erya coronavirus nga n'enkya yaleero mbaddeko benjogera nabo abasobola okutukolera eddagala lya coronavirus naye bano bakurukusidde nobetolooza babataayiza buli omu ayagala kitu kidogo awo ate gwe kyotamanyi omuntu bw'ayogera bw'atyo mubayogereramu mulimu ababadde mu kategori gyavuma nga era bwe yakola ku nguzi bwe twalaba deputy speaker
byagenda maaso okwogera nga bali ekkololo mubeya you go to hell yabadde akola ki yabuze kumusonga na kumwogera linnya nti gundi ne gundi mugende mugeyeena muntamye munwanisizza byenkola bye mulwana byenkola bye mugota omanyi ebizibu biri wano bingi kaakati nabadde ntunuulira ekigambo kino kyetuwoloma n'ab'ebimotoka balinaki batuleetedde ekibuuka batuleetedde ebiwuka lwakuba nti ebintu byaffe twabyettira nga tulaba kati tubyagala tureyini eno yandituwonyeza nnyo abantu bano abazze nga balisomba ekibuuka kino abayita ku nguudo it is cheaper it is safer though it is slower naye etujjako buli kafaaku naye yenna oli omulala yenna gwe twali tulabye naye twatta Uganda Railways ne tukatagga kubanga akati yasigalira kusomba bagenda muki mu Independence Night simanyi ekyakola awalala ekola oluusi etwalako n'abagenda namanve bagenda saidi z'ebweyogerera awo abatambulira wansi eyo andala abakyala babadde bakolanga mu factory obutonotono obuli mu bitundu awo kati ebyo byonna abantu babeera mu gavumenti ne babitta mostly abo bayita ba technocrats abonankanyi baba balina ekyabwe kyebaagala okuyisaawo bw'oba ogenderedde teriiyo workshop yali ekoleddwa ku district headquarters wali ogiwuliddeko okuba oba ebajja oba ekola ki entebe nga bazikolera nedda workshop zino ze bagendagendamu bagenda nnyo mu semina biki bagenda mu woteeri ziba z'abakungu bali nawulirawo enansana nti ewamu waliyo alina akatale babulina abakungu abali mu municipal kati bategeka emisomo nga giri muki kiri ekyeri kye bakoleramu bakivunza tasobola nakukola hall etuuza bantu 15 conference hall ya district yennyini oluusi zibaawo nga sobola naye kuba kati agala okukola expenditure n'enjawulo kati abantu batta train za wano kubanga balina birukululana era bagezaako okulaba nti tezidda kubanga era basooka ne batta ne Transocean Uganda Limited yali ya gavumenti nga yesomba ebintu eyo ne bagikuba ettaka ne bagamba nti kati ate kyekisigadde wano njagala ogula trailer zisomba ebintu wano nti leero eno yetuleetera akanyamberege nayo ne bagikanka buleeri kati tewali agamba batambula kyere yayogedde ku nsonga ya South Sudan bannaffe ab'ebimotoka abo bennyininyini yagambye nti wakyaliwo ndowooza okubuzaabuza ani bano bateekamu abantu nga bagala kasente oba abasirikale abali mu saidi ya South Sudan bebateekamu bebakaka bannayuganda bavuga ebimotoka bino okuteekamu ate balina kasente ako kagenda battira bwereere abagentleman baliwo bamanyi bulungi bakaawo they are very harsh bali hash bazibu nnyo si bakaawu bajinga nze saagala ayita bintu binene n'abiyita akantu akatonotono awo wajinga kabisa ate eggwanga likyali tto myaka 11 gyokka babazadde jjo katonda yabatonze eggulu 2011 lwe bajjayo okutandika okubeera nti beeyawudde ku baali babeerawo ennene baalimu eri ennene eyawamu Sudaani eyawamu bwe beekutulako ne bajja eno wansi ne basigala nga bakyetaaga okubakwatirako naye kirungi n'egundi yawonye kati lyeke makyala ekirwadde yakisimattuse yasiibuddwa kati ndowooza agenda kudda abanywere nti ekintu kiruma bajja kutereera mpolampola kuba nga ssentebe wa task force ey'eggwanga lyonna agenda kudda agambye nti tutereeze wano tutereeze wali ekirwadde kirunyiza okulabika bali mu 10 kati cases eza South Sudan abawona batono nnyo ate abakwatibwa bangi nnyo buli lukya beeyongerako emiwendo gino nabo baga nti babawaayiriza bagamba mbola okuba ewaabwe wookya nnyo olubasaamu kali kagane oli mwana mbu nga babatwala mugundi temperature bwetu si bwekola ey'omubiri si bwekituse bo bwe bagamba mbu kasitaasu ka 38 nga bamugamba nti alwadde eno tebakebera sefuliya erudde mu musana bakebera muntu body temperature
obuba bwe bufo bakebera oba bo bennyini bookya lwokya lwa omusana gukwokya teguyitamu ne guyingira mu mubiri ne gukufumba ng'afumba obuugi nedda ssebo wakaseera bo kye beekwasa nti eno wookya nnyo olugendo tukeberako wali nga balaga tuli balwadde naye nga tetuli balwadde olwokuba tuva eno nga temperature zibadde z'amaanyi ez'omusana gwe tubaddemu n'ensi yaffe eri hash gye tuli yembeera eno tuviiriddeko akanyamberege naye nga tebabadde eno bakebera babeera nga kakati oyo vice president atambulira mu motoka eziriko esi ezirimu esi omusana yagugyewo n'omukyala ewaka Minister wa defense mulamba yali badde nga kitegeeza nti baba balina obubuyabuya obukyabalimu obwetaaga brainwashing okuboozaako babakubeko enfuufu balabike nti ebintu babikwata kisajja kikulu okwongera okutereeza ensi yaabwe kubanga kati akanyamberege okusingira ddala kava mu ggwanga erya South Sudan naye pulezidenti w'omulabe ng'alaga nti cases ez'ab'emmotoka nazo zikendedde ate kati contact z'abo abantu be babeerako nabo ate zirabika nga ze zisinze okulinnya ennaku zino nakyo kirimu okutiisa kirimu okwongera okukunga bannayuganda kuba tuyinza okugenda ate mu kibayita community cases okwesiiga muntu ku muntu era tomanyanga nti twakituukamu tebanatugamba tulinda gavumenti etugamba officially tika twafunye community cases naye nga ate era bw'olinga abamulala balinda ku muntu affe andi nze neekuuma mu community gyembeera ndaze yonna kubanga ebiragiro by'omukulu mbiwulira era amateeka ngagondera ngassaamu ekitiibwa ssebo bw'ojja abantu mu galagi nga bakwatiddwa bano bebawadde nabo babayita batya abo simanyi babayita naye nga ebeera community case kubanga talina kakwate ka imported case yonna eyinza okubanga imported case yali emu nedda weerabidde oluddewo okuwuliriza abakulu bano community case bazoogerako mweziri nzi kyenzijjukira kubanga kakati nabadde ninawe oba dokita atwine yeyayogera nti ekintu kino kakati twetegesa ate kibi nnyo oluvannyuma lw'okulaba ndowooza pulezidenti kyeraba bannayuganda engeri gye bayiika mu kibuga ne batafa nayo actually kino ekirwadde ate kyo kiri tricky okusinga siriimu siriimu could easily be avoided ne kino tusobola okyavoidinga naye kino ate omuntu omu akisiiga abantu 100 awo mu ddakiika budakiika n'oyo naye n'ayongerayo kuba buli muntu bambali abantu 3 basobola okusiiga naye tugenda omulamu katono nnyo batunadda tugenda kuba tutunulira empapula z'amawulire tulina olunaku lwaliro twongera tukutunulira ensonga zino n'ebintu ebirala bitujja okuba nga tukwasiganya nabyo katudde katono nnyo. Yes, omulabe wa Soul TV tukuliseya mu kumulamu okwo tukyagenda maaso katugenda kulaba ate ebifulumidde mu mpapula ez'amawulire olunaku olwaleero. Omutwe omukulu ogwa Daily Monitor guwandiise ku nsonga za Major General Retired Kasirye Eggwanga Waswa gwe mutwe omukulu oguliko bagambye nti Kasirye Eggwanga awummudde. Bamuwandiseeko ebintu bingi nnyo ebikwata ku bulamu bwe wano n'engeri gyayingiramu olutalo mu nsiko abadde mu Nansiko bamulaze ku byobufuzi byaze ayogera bannabyamagye bannabyabufuzi ne banne bagenda maaso kubanga bamukungubagira neggwanga lyonna ligenze maaso kubanga likungubagira munnafono omugenzi Major General Retired Kasirye Eggwanga Waswa mwana w'omwami bazeeko wano ensonga ezimu famous quotes ezibadde zimufaako ennyo amawulire ndowooza ga Daily Monitor gonna bw'oba ogatunulidde gawadde omwaganya munene nnyo eri obulamu bwa Major General Kasirye Eggwanga ndowooza kibadde kigwanidde y'omu ku basajja abasinze okuwandiikibwako ku lupapula luno bukyaba bakungu bafwa Major General Kasirye lwaki oteekako nnyo akalitayadi anti yali alitayadi nzeera 2018 naye tekawooma tukaleke mwagala nnyo akalitayadi Major General yes once a general asigala general when people are addressing the president
they say your excellency General Yoweri Kaguta Museveni he's also retired. Naye kiri kitiibwa kiki ndoza kuba bamuwala yakyali mu active service taliimu kakati ekitiibwa retired tokajjukiza muntu munnamagye yawummula nedda bw'ogamba munnamagye yawummula kikola ekyo hati kyekyo mu luzungu nedda ate munnamagye yawummula Major General Kasirye Gwanga munnamagye yawummula Major General Kasirye Gwanga okay kale tutambule toyinza gamba retired Major General ebyo muba mubikozesezza ate oluganda olumala lulungi lusigala nga lu-expandinze kuba kiri retired kiba kiwummuzza emirimu gye almost gyonna naye bwogamba munnamagye yawummula Major General asigala nga okay wali ogamba retired army Major General kakati bamuwandiseko wano ne balaga nti lwaki bamulaze obubadde bwe bwonna wano nga yalina uniform oba kakunkumuli naye zimu tezaali z'amagye yali yazeeyiza nga saako busabitiibwa bye eno sigirabangako mu magye ga Uganda eno wano we yali mu lusuku bagambye bannabyabufuzi n'abajaasi bakungubagidde Major General Kasirye Gwanga endaba Lieutenant General Muhoozi Kainerugaba Lieutenant General Henry Tumukunde bamwogeddeko awo naye boogedde ku bannabyabufuzi Luzige chairperson w'Emityana Robert Katende munnabyabusuubuzi Emityana Francis Kibuuka chairperson wa Mubende yeyeke yayitibwa governor wano ye yali yeteekako amwe governor nze siri district chairman yakulemberera Mubende yakulemberera Mubende kooti ze nyingi nnyo kooti kyawe ekuttonga waliwo eno ku front page kwennyini bwe bambuuza nti lwaki tolina linnya lya ddiini bodda ku front page wali again I'm a military man just know that anyway my other name is Waswa but my twin sister Nakato passed on ayagala nnyo kumussaako ebyo bya lukongolo tiyabigaana ne bambuuza nti ate ku kyobufumbo nga lwaki tolina mukyala nti abaana yaddamu nti why do I need a woman I want to live my life I cannot even wed how do I imprison myself in 5 minutes teyeteeka mukakomera katono obulamu bw'abadde abeera nabwo omukyala muzibu okubugumiikiriza abadde ayagala nnyo emirembe gye ayagala space ye bakulaze wano Gwanga omulwanyi munnansiko alina kala ez'enjawulo abadde controversial ayinza okwogera kino n'ayogera kiri abadde wa mizi bayite mizi eyo nti akugamba nga bwe kiri eyo si mizi bamuyita namwatulira kwegamba bw'oba oli naye omanya nti ogenda kiggwerawo era bwe nabadde mbuuza Major Kabanda nyamugambye nti Kasirye Gwanga omuganda abeera atya namwatulira abaganda batera okugiragira kwekuniza alinga mukiga omanye omukiga bwakulaba ng'osirwala akugamba nti you are stupid era okkiriza bukkiriza naye oyo gwe twabadde naye tujja mulaba mu maaso eyo gye tugenda kati wano bakulaze General Kasirye Gwanga nga bagamba nti poliisi yali temusudiya n'omulundi n'ogumu nga talina kyomugamba bamulaze ku bikolobero byenyigiramu babiyita bikolobero ebyo January 29 mwaka oguwedde baali amatereke ne kusaasira August 2017 yagenda enaziba wali erubowa n'ateeka omuliro ku kitrakita ekyali kisende ettaka lya muganda we 2013 bagezaako omujja emakindi mu nyumba awo yatwalaganya nogundi olw'omugenzi namugamba nti alo jangu nkukuba ebyombo bongo mbuyiwe ku ttaka Aprili 2012 abasajja basatu baavayo ne bagamba nti baakuba omusajja ono bano yabagamba mugende ku poliisi emubende poliisi lwe yamwita tawaane wadde okugendayo kati poliisi ate oluvannyuma negamba nti batubuuze okuba nti tubakwata abaakuba 2011 yayimbula embwa ze yalina embwa ssebo mu Camp David yalina embwa ng'era atambula n'emmundu ng'agissa wano mu co-drivers seat kati nga taggalawo olulala yaŋŋamba nti yagireka bw'ati omusajja natwala amagalo yamusanga
ye yagenda gye yali agenze yamusanga omukono gukyali bwe gutinga embwe gukutte namugamba we tabugani wewe timbadde nyeyambisa ku kyuma kyo wano badde nina ekintu kyentwala wano bano bankutte yali muzibu yagendanga kufaamu eyo sebo n'atuleetera ne ku nyama y'embuzi yaki n'agamba naye ng'embwazi taziriisa bubi ekisambi kyante sebo kyaziwa eraga nti yokubeera n'abantu ayagala nnyo embwa etajja kubanga wano bamulaze ebifaananyi bingi nnyo ng'ali ne besigye ali wano ali mu nguudo akola ki abantu babadde bamwagala naddala ababodaboda yadde abantu abamu nga atuuka awali aba opposition abatawagira mukama we n'abagwamu n'abagamba muli basiru kakati kiki kye mutegeeza tujja bafuga tomujjukira kutogikwatako bwe yajja ku parliament n'agala tujja kuzijja aleka bakuba enduulu bwemwana tulemerako tujja gikwatako mu ngeri yonna yonna oba zaakazaake mu Daily Monitor muno era mulimu amawulire President Museveni enkukunyi eziri mu gavumenti azigambye zigende mu geyeena zonna zisindise ndowooza enkukunyi ebeera parasite enkukunyi nsiri zonna ezo ebintu ebitunywamu omusaayi ebiku byonna ebyo abigambye bigende mu muliro President Nkurunziza agenze zempologoma 2 ze zagenze olunaku olwajjo amawulire agatali malungi eri bannayuganda ge gano galaze nti gavumenti eremereddwa okubanga egaba obukookolo olunaku olwaleero wadde kutandika leero nga 10 naye baagaye nti olw'embeera ey'ekirwadde kino ate baagaye nti kati baagala okukola obukookolo bwa miko 3 babadde bakoze bwemeka bwebiri kati baagaye nti distribution eyinza okulwamukko tebawadde kabanga kebagenda kubanga batandika bano baga nti cabinet adopt 3-layer masks delays distribution kakati awo border districts ne 40 kibadde kitandikira baga kiyinza okulwawo ko okutandika gavumenti bagisabye abakwatiddwa coronavirus nga tebalaze bubonero ebakolere ki tebakolere okwewaka ebakolereko awaka ne famire 370 mu Kampala wano bagenda zigoba mu lutobazi kakati wano baga nti etteeka eryokusimbuliza ebitundu by'omubiri nayo lirino baliwadde nodi wano lirino biru eno egenda okukkiriza okusalaasala abantu obunyama bwabwe lirino banaatera okubanga baliyisa kakati ofiisi z'ekayonga ziri mu mbeera mbi nazo baziwandiiseko wano ate nga zikyali mpya mpya naye bw'olengera wano zitonya nzibu nnyo siiringi zonna zaguddemu amawulire mangi mu Daily Monitor katulengera obuzaava ate ye awandiise biki olunaku olwaleero awandiise ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe ne bagamba nti kyetaaga obuwumbi 1500 okuddamu okuggulawo kiki ekyatuukawo mu myezi 3 gyokka nga tekikola fumigation ateekwa kutwala ki tetumanyi social distancing biki ebyo waiting area byonna kaliboni business class lounge byonna bagaye okuddamu okubizza engulu beetaaga obuwumbi buno 150 budget yino bagenda bagisoma ddi bagisoma nkya bagambye nti gaasi naye amata babijjeeko emisolo yeno Matiya Kasaija minister mujja kumulengera enkya ne bilifukiza afulumiddemu eggulire eddala ligamba nti Afirika yeekwasizza covid okusazaamu okulonda Abamerika be baluleese n'abalala bangi nnyo abakitutte baba n'abantu bagambye batendese babano babatendeka bakulaze be batendese okuziika abafudde covid wano era omuntu kazitakola ekyejo n'afa covid ate bayisa ku sipiidi y'abasiraamu ate nga babaziika mu ssaawa emu kakati bannayuganda mu kitegeere batulaininze abantu 78 kitegeeza tebatulaininze bakutunda binyeebwa eyo bategese abantu 78 abakugu mu kuziika abafudde ekirwadde ekya coronavirus si kuziika abantu ba bulijjo bagambye nti abafudde coronavirus kakati weeja baate omanyi nti bamaze okutegekera abantu abagenda okubanga bakuziika singa onookwatibwa ekirwadde nekikutta
Okay. Bagambye nti ekitongole ekiramuzi kino kyagala kuzimba amaka gaakyo ageetongodde. Nabyo biwandiiseko wano mu Observer ofulumya olunaku olwaleero. N'ensonga za George Floyd wano nazo baziwandiiseeko. Balaga ebintu biyinza kukwatagana bitya. Uno n'Archbishop Ssentamu w'Ebungereza ye namba 2 mu Church of England. Okuva ku owa Canterbury ate ono waayo kabula kataali obunankani naye ssebo mwalimu engeri y'obuddugavu ate n'okubeera nti yali avumye ebisiyaga kati awo ne bagamba agende namba 2 agende erudde naye yawumudde ateekateeka ndowooza kudda ate mu ggwanga erya Uganda ate ng'anonaki famire yonna eri mu Bungereza aba anoonya kiwano akomewo yegatte ku basajja banne okulakulanya ne famire ye Baganda beba Kayanja baani bonna obulamu bwonna kati kumpi abumaze bweru amayumba alina eri ng'ate oli okodda mu nankane muono dusty bibadde mawulire katungeko ate galiwo agafulumidde mu mpapula ez'ebweru oba ebweru w'eggwanga yo tulinayo olunaku olwaleero amawulire agasinga ebweru w'eggwanga tutunuulidde olupapula lwa New York Times luwandise ku kukungubaga okwabaddewo olunaku olwajjo nga bakungubagira kaddugalo oyo ebigambo bingi ebyayogeddwa munnaffe Dr. Joseph Biden alina bingi naye byeyayogedde awo mu kukungubaga babadde mu Houston wali mu Texas olunaku olwajjo nga bateekateeka okuba nga baziika musajja mukulu oyo eyatikibwako ekiviivi emagulu meeru yamunyigiriza ekiviivi n'amutta naye emisango kyagenda mu maaso ate omusajja bamutaddeko obukwakkulizo bwa ssente nnyingi nnyo okuba nga bamukkiriza okwemira. Derek Chauvin yeoyo omupoliisi omukulu yali amaze emyaka egikunukkiriza mu 2 nga police officer mu kibuga ekyo ekya Minneapolis. Okay. Olupapula lwa New York Post nga lufulumira mu ggwanga lya United States of America ligambye nti essaza ly'e Texas lyeyongedde okufuna abalwadde corona oluvannyuma lw'okweggulira n'empeera ey'okwekanga badumuuka ne beesaaba naye kaakati nno ne bano ababadde beediima ojja kuwulira ekinaava erudda awo kwekandagga bamenya essaawa za kafyu badde batambula nga bwe baagala kati awo wayinza okuvaawo nawo akanyamberege akazibu ennyo. Empapula ezisinga ziwandisira ku kukungubaga okwadde olunaku olwajjo naye ng'ate Guardian awandise ku eyali alabula Donald Trump omusawo wa Donald Trump Dr. Anthony Fauci agambye nti ekirwadde kyali kizibu nnyo mu ggwanga erya Amerika eyingidde emitwalo 11 egy'abantu abafudde naye agambye nti ekirwadde kyali bataali nakyo. Okay, baby wa Queen wuno mu Daily Mail baby wawezezza emyaka 9 olwaleero mulangira Philip bawa Queen awezezza emyaka 9 beekukumya okuddamu okulabikako eri ensi tetumanyi mwaka vaccine wegenda okubanga efulumye. Queen yalina 94 okuba okuddamu okulabikako eri Bungereza ebweru mikolo gyonna mukazi awangadde yakamala ku Namulundu myaka ndowooza nga 68 naye muvubuka agira n'alingizaako bamami afudde nange ntuuleko ku Bwakabaka ng'akyaliyo n'akuba kasimu abanga ali ati eyo gyali mulungi nnyo n'addayo ewuwe gyali mu Windsor ali mu lubiri eyo bamukukuma bamugyeyo bagamba nti okuvaayo nga bafunye vaccine bamugyeyo nga kaliba ne bamwanikako katono n'addayo ne yeekukuma olumala ofuna ka vitamin D ako ng'addayo. Naye Queen ekimu ku bimuwangazza tabamala galyalya bintu naye ate olaba nti ayambala gloves bacteria talina gyazijja ne virus zino ezaagundi takwatangako mukono gwa muntu okujjako ogwa bbaawe nga talina gloves kati awo toleeta kajanja yakimanyirawo kubanga abantu tutwala nnyo bacteria okamala obumazi n'ogenda olubuto ebiki naye ye tomutwalira kasasiro totwala kumukokawo. Okay, East African agambye nti president we Burundi abadde agenda okuwaayo entebe olumbe rugigabudde rugimuganye lumugambye tojja gibeerako emikolo lumututte bagamba mbu yafudde mutima naye ng'abasinga obungi nga nange muntwalidde mmanyi nti ekintu kyamututte ekya covid.
abe Kenya olunaku lw'eggulo bafunye keesi empya 127 bagoba ki? Kenya ina obuzibu bwayo nga yo loli yasiibula 97 neyingiza 95. Waliwo spike ya Kenya yo tenaba kutegeeka bulungi. Ebintu kyabwe enkwata gye bakikuttemu kirabika nga kiyinza okubaamuko obuzibuzibu. Eggwanga erya Kenya emiwendo giddukira ku speed ya yiriyiri. Naye bannaffe aba Brazil kyaddaaki bazizza ekisaawa kizzeemu okubala. Babagambye bagenze nkooti nsukkulu nnyo gye kyaggweredde. Babagamba muzeeyi muwendo gyonna ensi egende maaso okumanya biki n'embeera ey'ekirwadde nga bweyimiridde mu ggwanga erya Brazil. Pulezidenti bamukase Bolsonaro okubanga kyabadde asazeewo nti baddamu kuwandiika ne website zonna ezikwata ku data yenna ow'ekirwadde. Bamugambye kooti ensukkulumu eragidde era bagenze okukomawo nga balina abalwadde 3,200 mu abantu 91. Daily what? Nation. Agambye Namwandu Denise Buchumi Nkurunziza amaziga agamuli bubi mu Agakani University Hospital gye gamusanze agabbawe yeetaaga kusabira President Uhuru Kenyatta yagamuwadde n'agamba bannaye kitalo ng'ate naye ekimbe ekimubala embirizi kiziterebo yeetaaga kusabira. Omanyi obulamu obuzibu obwo okudda ewammwe nga wavaayo ng'oli first lady okuddayo ng'oli nansingi. Bajja muteeka mu cabinet munnaffe Evariste Ndayishimiye ajja kuba talina mukyala we ye sajja kuba first lady naye ajja muteeka mu cabinet batambuze emirimu. Kuba kati oyo okumuleka ewaka mu kaseera kano n'otamuteeka mu limelight ajja kufa ajja kukutuka. Yeetaaga kusigala ng'ali mu active service eya ebyobufuzi bya Burundi. Naye nadde nsoma ku Burundi nennengera nti Burundi ebadde ensinjavu nnyo si nnungi nnyo ebintu byabwe politically. Bw'otunya bano abasajja bonna abasatu Burundi y'emu ku nsi ezisinga obwavu mu nsi yonna. Naye ate baasalawo batwala amagye Somalia. Anti si bwe bagasasulira. Ndowooza baagalira kugenda bafune kasente nti bw'otunya AMISOM n'enteekateeka yonna bafuna abasajja bano ne baleetako akasembe ne bazzaako remittances ez'enjawulo mu ggwanga mu economy okutambuza ebintu okubaako ke basuula mu ggwanika. Naye ng'obwavu obuli obuunya n'okuunya buzibu nnyo. Buzibu. Kakati bagenda kikola batya? Ono munnaffe abadde agenda mu maaso okubanga yeemulugunya. Agathon Rwasa teyakkiriza byava mu kulonda ennaku z'omwezi 2 May omwezi ogwo oguwedde kwe bagenda mu kalulu ako okukalonda. Ono abadde alinda mu mwezi gwa August kukwasa Ntebe abadde agenda sigala nga supreme leader. N'ebitiibwa byonna naye Katonda yasigala nga w'amaanyi. Katonda bw'agamba nti genda agenda. Kati balayiza Pasiko Nyabyenda. Kusigala nga atambuza n'ebbanga erisigaddeyo. Anti Speaker wa Parliament. Kutuuka mu August olirwana mukwasa ekintu. Naye ebintu ebyo nga biwooma okukivaamu n'ogamba kwata. Obadde okutta mu bukwasi. Teeka bwe ligamba. Si byagala ebyo. Teeka bwe ligamba. Tulina okugoberera ssemateeka mpozi nga tuddayo tubikyuse bukyusa tugambe nti tojja kumalaga kubanga bano bo bakambwe ojjukira 2015 bwe bagenda mu maaso nti baali bamwambye n'omuwamba abavuganya gavumenti eddakiika ezo baamukwata n'obwegungo obwagenda mu maaso omwafiira abantu abasoba mu 100. So olabira ddala nti bannaffe abalundi ekintu babadde bakyetaagira ddala okulabika nti bafuna enkyukakyuka ez'omuggundu si byakugira mu bugizi kulabika nti naye ndowooza twongere okusabira eggwanga erya Burundi. Okay. Kakati amawulire gano aga South Africa Mail and Guardian gagambye nti abantu abalina siriimu ne TB bali mu kabenje nnyo akakufa COVID. Ayisa mukka mu kisero. Kyova olabe waabwe bamwekengedde kubanga South Africa ndowooza zizimu ku nsi ezisinga okubeera n'abalwadde baki bamukenenya basiriimu ng'ate tebannafuna bujjanjabi bulungi. Ndowooza siriimu anti yagenda okujja agenda okumanya nti olina siriimu wakufuulira nti siriimu yennyini abeera akuleetedde ebintu bingi nnyo. Kati kino ng'ekirwadde bwe tutamanyi nti kikwata kiddala kyo kinoonya weakest point eyo ekuli mu mubiri. Oyinza okuba olina siriimu ng'ate olina kisipi. Oyinza okuba olina siriimu oyo nga yajjiramu kansa. Kati bw'atuuka ate n'akwata wa kansa oba olubuto oba ow'ekyenda oba owaki kati awo ndowooza ke kanyamberege akasinga okukibaamu nti bwe kikwata bwe kiti kimenya bumenya ne kikasuka eri.
bava bekengera okuba nti beetaaga okuba nti bekengera nnyo abasajja abasiriimu abantu abalina akawuka kaleta mukenenya tebandikwatiddwa ate ekirwadde kino. Tugenda mu mulamu katono nnyo bwe tunadda tugenda bate twegatta ku bannaffe ab'enjawulo tulengera ate obulamu bwa munnaffe omugenzi Major General Kasirye Gwanga Waswa. Tugenda kudda katono nnyo katukomewo.